kati internet ye nevu mu mwa yarabikanga bwati kati muuna alengo omuti gw'essimu ne Brenda abantu abamuvuma batono ku bali mu musaasira abantu abasinga bali mu musaasira bambi bali mu kumusaasira ola Brenda Miles Kabata Brenda Miles yakola emirimu gye nga bwe yagikola ng'ane egy'okwetunda ate nga yeetunda socialite nga tava mu media onfuna bulungi n'ayagaza abantu bangi nnyo omulimu gw'okwetunda abantu bangi nnyo mwatambula ne mujja e Dubai mwetunderwa Brenda Miles kozi yagubaagaza ng'abalaga obulamu obulungi nti ali eno yeetunda buli kimu kitambula onfuna bulungi Kabata Brenda Miles yali mukwano gwange era neyo video gy'olabye nga tuli naye yali azze wange oba yali azze kunkubira kalango ka ssomero nga nakatandika okusomesa naga balisa nja kuyita eyo tukole ki tukolereyo akalango yajjanga nyewaka ewange so many times nga jjanga ne tunyumyamu ne tukubyamu ku lwali bwatyo mikwano gye nga mikwano gyange muwala mulungi nnyo talina buzibu osegeera just yali muntu wa vibe owuya bulungi Kabata teyalina buzibu bwonna Brenda yali muntu nga ku media mulala ne mbulamu bwa bulijjo muntu mulala abantu ababeeranga naye baalinga bamumanyi kyali kikazi nga kinyirira Brenda yalina omubiri nga guli wamu ng'alina ebisambi nga byeruwe biti naye kati birabe bifaanana bw'otunula ku Brenda wabanga mazima oyo Brenda nga waddala oyo gwe batulaga mu kifaananyi banange let's be humble tubeere humble kuba Kabata kakitegeeza eno ennyama yonna esobola okuggwawo omuntu n'osigaza amagumba era kisoboka oyo omukazi teri yali amusinga bina namulaba mwana yalina ebbina Brenda nabeeranga naye twabeeranga naye oluusi nga tukutusikana eri ku mabaala eri wa DJ Waswa ng'abeejje waka ne tunyumyamu Brenda was my friend yali asula wano California ku kizimbe kiri wano California kiri opposite we yalinga asula Brenda ng'anyirira manange let's be humble olaba nebyana nga bizinga binyenyama bina Kabata akanyimba kakunyumire my buju muganda wange wanu time kyasobola okufaanana Brenda be humble Kabata walabako ku producer Didi bwe yali afaanana edda nalaba ku Didi nebyagenda okuwunzika nga Didi ate naye alinga atayagala kumira ddagala teyenkana Brenda kati benkana naye Brenda oyo si sirimu kati Brenda yajjano mu bwamalaaya ng'akyali muto ng'alabika bulungi nnyo wabula bwe yadde e Kampala bye yatandika okwesabya byamufuula bw'atyo lwaki yalemererwa okudda ebweru kati kankulage Kabata Brenda yali wano nga yeetunda era ng'alyoke ng'akola bulungi nga n'emikwano gyeyo yalaba bamugamba mwana Brenda yeetundira ssente nnyingi kuba Brenda ne ku kikubo teyali malaaya gw'osanga ku kkubo n'ogula ssente ntono kuba alinga omutukako bwoti nawe lwayitala omuntu gw'otwala nga muntu ayimiridde nga mukazi ajjudde nga tonanga gye omuwa ssente za kisiru okitegeera yali yeetunda ate nga n'akasente ke akakola ki akafuna kati excitement bwe yajjira bano ba SB4 baamuteekangamu ennyo kamera baatandika omulowozesa mbu Brenda star okategedde ne bamuteeka mu limelight n'abeera nga atrendinga kati buli omu n'atandika Brenda ekimuyingiramu nti ndi wa kabi Kampala akamaki nga bya ssente eziva mu busolo nga yeefudde eddooni kategedde yatuuka e Kampala kati ng'akuŋŋaanyiza ssente ze nga omanyi nga weteekera ogenda mu vacation Kabata era ogenda okudda mu vacation oba omaze okukola ki okweteeka ng'omuntu ategeseewo obusente bwagenda awo mulemu Brenda okudda e Kampala tazze Kampala kubeererayo ddala nedda yali agenze Kampala
kuwummulamu then akomewadde mirimu gye kuba n'obuliri bwe yabuleka owulira bulungi Kabaata kati bw'atuuka e Kampala obuzibu obwajjira ku Brenda kambubanyumize Brenda yava wano e Dubai ng'amaze okweyingizaamu kiri nti atandise oli ebisiyaga bedeetinzeeko n'abantu ab'enjawulo wano mu Dubai ng'ayingidde ekisiyaga eky'omukazi ku mukazi kati bw'atuuka e Kampala olw'okuba nti yali azze ne ssente nnyingi abawalawala bangi nnyo be yasobola okukozesa mu kaseera ako ne bamuleetera okulowooza nti ne Kampala asobola okusinga eno kuba ab'e Kampala yabagulanga ng'abawa ssente entono nga n'okubateekamu tabateekamu nnyo oba okategerake abakazi ng'abeera n'abawala kati omwo mwe mwajjira emize egyo gyonna gy'olaba kunywa ice kunywa bia buli kaseera konze nalaba nga Brenda ku status buli kaseera ono ha status simu zonna zaavaako teziriko njine simu ye n'esimu yavaako but I used to see her status you know ng'abeerako n'abawala nga bangi nga baazina ng'azina bakazi ne ice ne bia kati Kabaata omuntu nga waliko star ng'abantu batandise okuteeka mawulire bano ba Nero bamugyeko interviews SB Fatuse Kampala amugyeko interviews kyatandika omujjira mbongo nti wakabi kati kyobola Kabaata kye nabadde nnyonnyola oli gwe nabadde naye gundi prima nti Kabaata omuntu ng'obadde star ssente ne zikuggwako kikuwa obuzibu okudda mu bantu obagamba nti bannange neetaagayo obuyambi Kabaata si kyangu waliwo abadde bagamba nti ba YouTube abamujjangako interview nti bamugezeeko mu lwanako kye balina okukola Bulaze SB for man of all season kale saawa eno wandibadde oli mu kunoonya ani Brenda owulira bulungi Brenda Kabaata Brenda ssente ze yalina yazikozesa kirabika n'atuuka okudda okukoma weeno nga ssente takyazikola ki ngera kyaziina nga n'abasajja batambulyamu e Kampala emmana zaayo bazigula ssente meka abaana abazinira emitwalo 5 bagenda kuzina abasajja bameka okuweza akakadde ka ssente Kabaata n'etaano mingi etaano mingi Kabaata ze nabeeranga e Kampala nga ngenda ku Facebook nempandikako njagala kuzina ani ali ebiri gyange sokoleke mama wonazze ani ate ogenda ku tribu Donizera wuyo Donizera ze wali wuyo mama how are you don't imanyi namuliridde mudda yaŋŋambidde obusonga butono ajja kubaako kyakola anyway Kabaata mbadde nkugamba omwana bwe yatuuka eri e Kampala ssente ze yajja nazo nga pocket change abaaliwo baazirya ofuna bulungi kati n'atuuka ekiseera nga ayagala kudda ali addictive ku ssente ku mbeera gy'asinkanye e Kampala nti abadde agula abakazi ku layisi ate bia e Kampala wa layisi okusinga wano ayagadde okuwaamu banne vibe jjukira Kabaata bw'ojja ne ssente ng'ogeze mu vacation oba olya naye oba tokola okimanyi ekyo oba olya naye ate oba tokola kakitegeeza ne bw'oba ne ssente mmeka oba ojja zirya zigwewo kozi ofulumya naye toyingiza osegeera ate ekirala bw'otuuka e Kampala ng'ogenze mu vacation toyinaayo mulimu nti ogenda kukola ate era Brenda Miles ne mu kaseera we yatuuka ng'ali desperate yeetaga ssente yali talina mulimu gw'asobola kugendako nti mumpe omulimu nkole ki nkole okulizootira ku kintu wangi Lwaki tagenda ku speak kwetundira eyo oba nayo bamalaya balina okudda mu kintu olwedde kyamanyi kyasobola okukola kw'okwetunda jjukira obusolo bw'e Kampala omusajja agala ogenda ewuwo osule ku mitwalo 5 alijuka yali amanyidde ssente z'e Dubai ennyingi amanyidde z'e Dubai asulira emitwalo 3 ku 2 ekiro kimu owulya bulungi kati eyo stress Kabaata isi ekayekaabuza appetite abamunywa babagamba Kabaata ne wane Dubai we bali abaana banywa ice
bonna yabakuba bonna balinga bamawuwe balinga bazolo we bati ayisa kuba nolowoza embwa yakuyiseemu naye nga toyina mbwa kati Brenda eyo emotional stress ntakyasobola kulivinga bulamu bwa star bwe yabadde alivinga abawala be yalinga azina abasinga abakubira tebakyakwata owulya bulungi omuntu yagulanga baketi ya bia aguze crate ya bia kati ogula chupa abasajja abaagala okuzina Kampala baagala kuzinira emitwalo 3 ku 2 ebyo kayo emotional stress kumala okunywamu omubiri kuba ate Brenda oba Katonda yali mu kubonereza Brenda agazi yeetunze ayagadde bakazi banne abaguze obadde kikaba Brenda yasoose okwetunda ate abakazi kugula bakazi banne ngabala tetababonerezanga kabata okwetunda nakugamba gwe mulimu ogwasookera ddala mu nsi muno okwetunda n'obwamalaya n'obwa house girl n'obuddu gy'emirimu egyasooka mu nsi eno okwetunda kwa biblical times teri kintu kakubye kabata okwetunda soya kweyaninga mata okwetunda kulungi naye teri kiswaza mu kwetunda kabata nkiddemu okwetunda si mulimu mulungi naye teri kiswaza ku kwetunda because kabata n'abantu abasinga bali mu relationship goba ogiyita relationship naye obeera oli mu kwetunda because you want something in return. Do you know what the word prostitution mean? Prostitution means you're giving sex for money. Ekigambo P-R-O. It means you're giving a service which you would have been giving for free, but you're giving it for money. Ekintu kyogabanga wandibadde okigabira bwerere naye nga bakusasula okigaba ofuuka pro ku kyo. You are a professional something, a prostitution. Kabata wano benzijano nekola TikTok nga mumpayo kasente nfuuka professional TikToker. Kati ngwe wazi kuwadde kati oli professional TikToker. Kati ndi professional TikToker. Ekigambo pro kitegeeza you're earning money out of something you would have done it for free. Professional footballer. Kati kabata naye bajja kuyita professional luseke. Jekanize nafuuka da professional luseke. Okategedde kati kabata ekintu ekiyitibwa okwetunda tewali kiswaza ku kyo. Kozi n'abakazi be twagala kabata bw'otamuweera agenda kitegeeza still naawe ekyakusasula. Rabeera onaga akasajja kakodolekera kavaako. Nze kabata nina omukazi eyankubidde essimu n'aŋŋamba naye Timo ennaku zino n'owalaba nkubira nga siddamu mbululiwe najjeewo tewampayo yadde 10 ne mugamba mukwano wali ozze kunneetundako kiki. Yes sizze kwetunda naye era wandiyimpaddeyo kati otegeera bulungi what are you saying kabata? Osobola kuyita kabata omukazi n'omuzina n'agenda nga tomuwadde transport. Tosobola wootuukira okumuwera transport era obanga gw'oguze. Ekitegeeza bwe mpa omukazi transport mbanga amuguze. Oba oguze. Kati tetuddamu bbawa transport ekitegeeza. Toddamu gaba transport, Timo sigaba transport. Era olukulagirya nga gamba yitaawo ku mufeno yambuke wali butaxi bujja kutwala. Togaba transport. Omuntu gwowadde transport oba omuguze. Kabata omukazi omutuufu bw'aba akimanya ajja kujja akulabeko wiiki ejja waddemba okukubira kanagamba baby sooka ompeerezeeyo ka upkeep. Owulya bulungi kabata ne zimuweeramu bw'ajja okukulaba akwate ku ezo ze wamuwa luli z'abeera z'abagirako. Onfuna bulungi omukazi olina kumuwa kabata nga tomaze kumwebakako kasita weebaka ku mukazi n'omusasula kitegeeza you've paid for the service. Bino betumala okunyumya akaboozi ng'agenda n'enkwata akasente ne muwaayo. Osasudde oyo abamalaayo oba omuguze. Kabata omukazi weebakako weebakako omusasula ssente ng'omuvuddeko. Kibuuzo. Olumala okumulya nga n'empummulamu. Olumala okumulya ng'onaaba nga weebaka. Naye okumusasulaako kuliwa mu ssente z'olekanga akameeza ak'okugula emmere ewaka kwafissa.
olw'olumu lw'ofunyemu kasale n'omugamba mama gundi beera muuko n'etaano oyo ye muntu nga takuguzizza naye the moment wonsabira transport oli malaaya kyokka no mbadde nga bannyo transport naye toddamu gaba transport Kabata obadde ki the moment wonsabira transport oli malaaya kyogere bwe bakurecording gamba basajja bonna tebaddamu okuwa bakazi transport basajja bannange mbagamba toddamu gaba transport the moment wosasula transport oyo malaaya akuguzizza omuntu aba ayagala okumuwa kasete akubira essimu nga tannaba kujja oba nga agenze akugambe eti bebi mbadde nnombadde nfunyemu obuzibuzi osobola emitwalo 10 nga wayise olunaku bennaku nga wayise ebbanga ndyoke nkuwe naye ate bwe mmala okuzina oli eno yambala akapala ate bwombuuza transpoti wange kitegeeza onguzizza kyokka bulijjo badde banguza akasolo nga simanyi nkubuze Kabata omukyala gwe weebaka naye ewaka ddirwa omuwa ku ssente lwawo muwa naye takuwa sexy ampa buli lunaku n'omusanvu sexy gwakuwa yawukana kino oli gwakuwadde y'omu naye oli omusasudde lwaki mukyalawo tomuwa kale ssente ez'okukuwaako buli kaseera tomuwa because she's giving something for free gye bayita love Kabata omuntu aba akuwadde out of love the moment wonsabira ssente tokyali mukyala wange oli malaya yange onagamba nga tonaba kujja nagamba baby mpereza transport nzije nkulabeko bwamunsaba simumuwa oyo malaya kitegeeza agenda okujja nga manyi nti malaya yangezze bannange munfune bulungi kuba ndaba katulinamu abantu abali mixed mulimu abakkiriziganya nange n'abatakkiriziganya nange naye kyemanya abatakkiriziganya nange be basaba transport abakazi kati kankuddiremu Kabata waliyo nze Timonda bano weni nsobola okukubira girlfriend wange nemmanya ati madde ndudde ebbanga simuwayo kasente nga nina wenva nteebye kasente nemuwayo eky'ekkumi oba nemuwayo 2 owuya bulungi kitegeeza ki nsiima ye okunjagala n'okubeera mu bulamu bwange n'okufaayo kwafaayo owuya bulungi kati leka musajjawo akuwengayo naye nga ate wulira omusajja bw'akuwanga ssente togendangayo mulaba olunaku lwazikuwadde ajja kuba akisasulidde okategedde Kabata ajja kuba akisasulidde kati bw'akuwa ssente leero genda omulabe ku Saturday anti ajja kunyiiga mpito amuyita omuyaaye nedda anirensinga yakugambye nti nno kankuweeyo jjo ndabe era mba nkuguze Kabata what is transaction ekigambo transaction kitegeeza ki simanyi kinnyonnyole ekigambo transaction kitegeeza you've gave me a service and I've given you money in return pulamba bwajjewo n'atereeza amazzi tomusasula musasula weebale nnyo ow'amasannyalaze wajja n'akuwa amasannyalaze tomusasula musasula weebale nnyo ow'akasasiro bw'atwalayo kasasiro tomusasula muwa ssente z'akasasiro weebale nnyo kati omukazi bw'akuwa sexi n'omusasula oyo muba muyina enkolagana naye kitegeeza ava zikolerera thank you era kyova olaba Kabata abakazi abasinga abasajja babamanyira ne babapimira awo ogenda olaba akuwadde 5 kitegeeza mukwano gwange owoomye 5 bwe nkuwa 1,000 owoomanga 1,000 bwe nkuwa 5 mukwano gwange owoomanga 10,000 ezo ekitegeeza omukazi gyakoma okuwooma zessere zalina okufuna the sweeter the honey wekitawooma ng'akisimba 3 uyo Nalongo agambye olima noza alina yamukwanga 2 wawooma 2 Nalongo Kabata omusajja gy'okoma owooma gy'akoma okuwa
Kabata waliyo omukazi akuwoomera n'olaba nga n'ez'omuwadde ntono. N'ogenda ne weewola ku bakyalibo n'oweewola ku bakyalibo n'omwongera ng'owulira wallahi akakazi kabadde kakambwe nnyo. Era wabulayo omwami waakuwa ekitwalo akuwa ebiri mukwano gwange owooma ezo ssente. Kale gwina gwaloliddeko nga tawooma era wamuwa. Wano balwasa bakazi nabagulira amamotoka. Baba w'emmotoka. Lwasa takwana abakazi n'abawa emmotoka n'abawa amayumba. Kitegeeza bawooma okusinga bawooma okwenkana ennyumba. Abantu abasinga temuwoomaako na kwenkana kiyosiki ya Namiro. Etannagwa. Muli waliwo n'owana ayomba bamuyita Glacia. Glacia ayombye nnyo. Agane tuli baavu. Kamuleeta ayombe bulungi. Ndowoozayo. Kabata kankubuuze. Tolinayo bakazi nga bali oyo baseeko nga tobawanga yadde 10. Bali Glacia kwata request eyo gy'otubulire lwaki ogamba nti tuli baavu. Bo baba bakuwadde ki? Baba bakuwadde ki ekyenjawulo ekisinga ku kyoli? Akawooma ngero ojja kawa ku ssente. Basista mugende muwoome. Bamami mugende muwoome. Waliyo omukazi gwe bawa kasente. Waliyo n'omukazi gwe baliira obwereere. Omwana ngambye kadde mu bambi nkuddiramu. Teyinayo omukazi gwe wali weebaseeko n'omusiibula nga tomuwadde yadde 10. Ampulira n'obusuulu. Tolinayo omukazi gwe wali okwanika bukyanga omukwana tolina kye wali omuwadde naye ng'olina ky'osobola omuwa. Kati ate b'owadde lwaki b'obo bawadde ng'akasolo ke kamu ke bakuwadde. Oli n'omulya n'omala n'omugamba nti ngenda kuteera ku. Oli n'omulya n'omusiibuza jambo, oli n'omuwa n'omuwaayo kasente. Oli awoomi. Muwoome. Osegedde Kabaka. Gabu yanga doni huyo naye naayita oba ne ali mu akawunti ya Gabu zoyo. Mbadde ngamba Kabata ku Brenda Miles bambi. Brenda Miles ali mulaba wali.